tuli live mu district y'e Mubende. Olunaku olwaleero lwe lunaku omuyimbi w'abangi era omwagalwa w'abangi Baby Deo wagenda okubeera ng'agalamizibwa ku bijja bya bajjajjaabe. Embeera bw'etyo bw'eri, omukolo olaba nti abagukuttemu si bantu ba bulijjo, olaba nti bannaddiini si bafaatha, si basiraamu nti bamasheeka be bagukuttemu, wabula ennyambala gy'olaba y'ababuwangwa. Ab'obuwangwa be bagukuttemu kubanga agenda kuziikibwa mu ngeri ya buwangwa n'ennono. Olw'okuba nti abadde musajja omusamize, olw'ekyo basazeewo okumuziika mu kitiibwa eky'obusamize nga bw'atakkiriza nti musamize agenda kuziikibwa mu ngeri y'obuwangwa n'ennono. Era embeera bw'etyo bw'eyimiridde mu maka bw'agenda okubeera ng'agalamizibwa. Bakadde bange mu kiseera kino munzikirize ngenda kuleeta aboogezi babiri. Mukimanyi bulungi olwaleero saavisi eno egenda kukulemberwa Ssaabakabona Jjumba Lubowa Aligaweesa. Yagenda otukulembera mu gundi yonna ey'okusinza. Naye mu kiseera kino munzikirize kiba kizibu nnyo okuleeta Ssaabakabona ng'abakulembera ekitundu kino taata tebannakwaniriza mu kitundu kyabwe. Kansooke mpe MC munnange akazindaala amala okulambika abantu bano engeri gye bagenda otambulamu. Nze nnyo ssebo ow'ekitiibwa kusaamu ekitiibwa, abakungu bazi mwenna, baziisi bannaffe, tuli mu kaseera ak'okutambuza saaviisi okusabira muganda waffe Baby Deo, ate era nga mu ngeri y'emu bwe tuli mu kaseera ak'okufuna ekyemisana. Tulina enteekateeka gye twatadde awo, bwe tukujja mu layini tetukugjeemu mu bubi era tonyiiga, naye ku lw'enteekateeka ogenda naawe kugenda mu layini. Twagadde okusooka okusaavinga abatudde, oluvannyuma tuddeko mmwe nammwe tubasaavinge. Buli omu agenda kufuna ekyokulya, emmere weeriyo nnyingi ddala, ate era tusaba temugitulekera. Oyo atali muddugavu yekka y'abasigala mu katebe ke, naye oba omanyi nti oli mwana wa muddugavu, taata oba maama ajja kusaba oyimirireko weewaawo. Olusozi olw'ettendo walusinga ensonga ewanga, obuyinza n'amaanyi n'obulamu buno bwe buli. Tusanyuke tujaguze tumusuuza yona nnyinimu wanga nini byonna lamula jjajjaffe. Olusozi olwo olw'ettendo yekukumo era ey'amagezi yejjajja w'ensozi zonna, okwakira obulamu kyekivuunibwa ky'ensi, omutima ogw'ensi yonna. Tusanyuke tujaguze tumusuuza yona nnyinimu wanga nini byonna lamula jjajjaffe. Twesimenya abaddugavu nga tutambulira mu buwange bwaffe, obulamu n'obuwangwa tugoleke ebyafaayo by'ensi n'ekitiibwa kya jjajjaffe Walusi. Tusanyuke tujaguze tumusuuza yonna nnyinimu
tusanyuke tujaguze tumusuutoyo nannyinimu wanga nini bonna namula kansabe tusooke tusigaleeyoko waggulu tufune essaala eggulawo okuva eri kabona Lwajjali Mugonza. Agulumiziwenga, atenderezewenga, awewenga ekitiibwa, amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Ayi kyetonde Katonda gwe Sserubaale Guluddene Semwezi, laba apima ebiseera n'okyusa emirembe gy'ebiramu. Laba nno omuddu wo Mbaziira, laba bali okwaziirana famire awamu n'abatuuze n'emikwano gy'abakuŋŋaanye. Tukuŋŋaanye ku mbaga eno ey'enkomerero era nga lunaku olwaleero lwe lunaku olw'oluvannyuma. Ayi Ssemwala Musoke, laba abaddu bo n'abazaana bo abatukuŋŋaanye abavudde mabendobendo gonna, tuguddewo okusinza n'okusabira omwoyo gw'omugenzi era omutonzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Weewaawo. Tweyanzege kansabe tutuuleko mu bifo byaffe. Buli omukakkanako mbabuulire kye tuzzaako. Mukadde wange tuli mu saaviisi wakati. Weewaawo. Kwaya temusooka kuvaawo, kwaya musigaleewo. Mugenda tuwaayo ennyimba 2, wetumaliriza ennyimba ezo 2 ngenda babuulira ki kye tuzzaako. Kwaya mutuweeyo ennyimba 2. Entwetwe ekisojo basewo ne bannyabo gye tugenda okuliza emikolo egyo gyombi naye nga mugenda okubaamu n'okugatta abagole. Era basewo ne bannyabo n'omugenzi abadde ateekebwateekebwa okusiba ebbona naye omutonzi takoze eki? Takkiriza. Abasewo ne bannyabo njagala mu kiseera kino okuwumbawumba ensonga. Basewo ne bannyabo mbategeeza nti abakkiriza mu buwangwa n'ennono mukimanye nti tulina programs ezitambula mu butabiriza bwaffe. Era basewo ne bannyabo buli omu ali wano tandika okugamba munno nti nga bwe tuzze wano obungi tuliddamu kubeera ku matikira ga mpologoma ya Ssewamala mu mwezi ogwokutaano ate nga tukubisaamu emirundi nga 10 mu bantu abali wano.
eyo yengeri muganda waffe Baby Deo yaziikiddwamu. Aziikiddwa mu ngeri ya buwangwa na nnono kubanga abadde yayatula n'asalawo nti ye agenze kukkiririza mu bajjajjaabe. N'olw'ensonga eyo era olaba nti omukolo gwe abagukuliddemu beeba ebyobuwangwa n'ennono. Oluusi wetwogerawe mutyo muyinza ogale oba muwandiisi w'erosi nenze muwandiisi w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu bbendobendo lino eri mu bazunzi gye twava yaba omuwandiisi w'obulabirizi.